Kakati omukyala ono yasuula omwana we ow'omwezi ogumu ku kkubo n'akasuka nga kasasiro. Awo ku kkubo n'asuula omwana nga wa mwezi gumu. Kati giweze emyaka 15 anoonyezza oluzaalo lwabula. Yakafumbirwa mu basajja amalya 5, buli musajja amuwasa amugoba lwa butazaala. Olubuto alunoonyezza lubuze. Omwana gwe yasuula alabika aluluma. Maama taliddamu kufuna lubuto. Lwaki yansuula? Kakati wuliriza, nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Kakati ebiseera ebisinga abantu abamu tubalaba ne tubasaasira naye nga baba basasulira bibi byabwe bye babeera bazza. Maama yenna mu nsi eno ne bw'oba oyita mu mbeera ki, omwana wo akubeeranga mu mugongo. Lwaki osuulanga omwana wo ng'oli maama, ng'oli nakazadde, omwana n'akumenya emyezi 9 n'akuluma muleeba n'omuzaala ate n'omusuula. Kati nno temusaasiranga buli muntu gwe musanze mu kkubo. Abamu mubalaba babonaabona naye baba basasuulira ebibi bye baba baakola, ebikolobero byabwe ate ebinene. Kakati omukyala ono bwe yali muwala ng'akyali mu P6 yalina akalenzi ke yali yeeyagala nako mu ssomero ng'akyabeera mu kyalo. Bazadde bwe bwe baamanya nti alina akavubuka k'ayagala ku ssomero baamuyita ne balyoka bamukankambula emiggo. Bwe baamukuba ennyo n'alaba nga tagenda kubisobola, yadduka ewaka n'agamba kaddukire e Kampala ebyokusoma abiveeko. Tagenda kubeera nga buli kaseera abeera mu miggo. N'addukira e Kampala. Bwe yaddukira e Kampala yatuukira mu kukola mu mirimu gya awusigaalo. N'afuna amaka ge yali akolamu. Bw'afuna amaka ago ge yali akolamu, nga bw'omanyi ba awusigaalo ebiseera ebisinga nga baakava mu kyalo, abasajja b'omu Kampala babakwata supiidi. Ba awusigaalo nga yakava mu kyalo, abavubuka b'e Kampala n'abasajja b'e Kampala babakwata supiidi. Munnange ono omuwala ng'agenda afuna ekizimbi kyali kipoota nga kigenda kimukwana. Bwe kimukwana beeyagala batandika okulya ebibala bya Adamu ne Kaawa. Ebyembi bigenda bijja, omuwala ono afuna olubuto mu muzimbi. Kyokka mu kufuna olubuto omuzimbi yabula. Omuzimbi bw'amubulako, babboosi bagenda okulaba omuwala ono tebakyamutegeera bulungi. Atandise okusesema, alwalalwala, munafu, nga bamubuuza nnyabo, toba ng'oli lubuto kiki? Ani nannyini lubuto luno? Ng'abagamba waliwo omusajja muzimbi ye nannyini lubuto. Bakama be ne bamugamba, nnyabo ffe tetugenda kusobola kubeera naawe ng'olina olubuto. Kwata ekkubo dda ewammwe mu kyalo gye wava oba genda onoonyeeko ewalala. Nga babboosi bamugoba ewaka ali lubuto. Aba azunga mu kkubo n'olubuto lwe ng'asanga omukazi ng'amwegayirira ng'amugamba, maama, ndi mwana wa buwala naye ndi lubuto. Wandibadde onnyamba ate siko n'ompa ew'okusula, nja kukolerangako emirimu. Naye sisobola kusula bweru nga ndi mu mbeera bw'eti, nnyinza okufuna obuzibu. Omukyala yali mukulukulu, yamukwatibwa ekisa. N'amugamba, akale tewali buzibu, jangu tugende. Naye onaasobola okukola ng'olina olubuto? N'amugamba, nja kukola. Nga batuuka wa mukyala ng'amuwa ew'okusula, ng'amugamba, ojja kunnyambako ku bino na bino na bino, naye nja kuba nkuwaayo ku kaki ku kasente. Ono omuwala agamba, tewali buzibu maama, ojja kuba onnyambye. Nga batandika kubeera bonna. Nga babeera n'omukyala. Kati akaseera katuuka, mwana muwala asomola okukanga azaala. Bw'azaala yazaala bulungi nnyo, nga bbebi wa muteeka wali ng'atandika kulabirira mwana. Kati nga bw'omanyi abakazi abasinga obungi bwe bazaala amabeere gatera okubula, naddala mu baana ab'obuwala. Amabeere gaamubula nga talina mabeere gayonsa mwana. Nga ono omukyala amusuza boosi we, kimukakatako okuguliranga ono bbebi amata ag'obuli lunaku omwana asobole okuba ng'alya oba ng'anywa. Kubanga maama we yali talina mabeere gayonsa mwana, nga temuli munywanto nkalu. Amusasula, amusuza,
amuliisa kyokka alina okugulira n'omwana we amata. Ono omukyala boosi agenda okulaba nga mu butuufu obuvunaanyizibwa bususse, omuwala talina kyamumanyiiko kiri awo. Yamusanga mu kkubo n'amuwola n'amukwatibwa ekisa. Kati ate atuuse ekiseera alabira ddala nga batandise okufuuka omugogo gy'ali. Kyava amuyita n'amugamba, nnyabo, sigenda kukusobola na mwana wo ono. Omwana amata ga kumugulira buli lunaku sente sizirina. Kwata omwana wo mugende oba odda wammwe mu kyalo gye muba mubeera. Sigenda kukusobola na mwana wo. Nze sente z'okugulira omwana wo amata g'obuli lunaku sizirina. Omwana amata ga buli lunaku, pampa za buli lunaku sizirina. Ng'amugoba. Kati ono ng'agamba bannange nkoze ntya? Mu butuufu agenda okulaba ng'omwana atandise okufuuka omugogo mu bulamu bwe, ate ng'akyali muwala yeetaaga okukola ki? Okupepeya. Agenda okulaba omwana atandise okufuuka omugogo ng'alowoozaamu gy'agenda okudda. Bwe yabirowoozaamu banzire mu kyalo, oba kyava ajjukira nti alina ssengaawe e Masaka. Ekyokugenda mu kyalo teyagenda yeene wa maama we gye bamuzaala, ng'akwata kkubo ng'alinnya mpaka Masaka. Bw'atuuka e Masaka yatuuka obudde bwa kiro. Teyatuukira na wa ssenga we nnyini. We yaviiramu mu takisi we yamuteeka ku kkubo, emabbali eri waaliyo akatale nga waliyo abakazi. Ono omwana yamukwata n'amuzinga bulungi nnyo mu bisuuka n'amuteeka bulungi nnyo awo ku kkubo. N'amekinga sure nti teri muntu yenna amulaba, amaze buli wamu, teri muntu amulaba. N'akwata omwana n'amusuula awo ku kkubo. Kati ye n'adda ebbali n'ayimirira bw'ati nga buli kimu akiraba, omwana ng'ali awo. Kibbebi bambi kyatandika okukaaba nga kinoonya maama, kikaabira maama ng'ayimiridde wali emabbali, buli kimu akirengera. Abakazi bagenda okulaba balaba omwana gwe basudde ku kkubo nga bakuŋŋaana. Bwe bakuŋŋaana nga bagamba nange ani asudde wano omwana, ani asudde wano omwana? Kati ne maama w'omwana eyamusudde naye n'ajja ne yeefuula azze okulaba, naye n'agamba bannange, ate ani asudde bannange Kibbebi? Ate ani? Buli kimu ng'akirengera, naye nga waali mu bakola ki? Mu beewuunaganya. Munnange nga wajja omukyala omu ku baali bakuŋŋaanye ng'agamba bannange, abakazi b'ennaku zino nga balina ettima, okwata otya omwana bw'ati omwera omutwe n'omusuula? Kumbe kamusuula waali awo, buli kimu akiwulira era buli kimu akiraba. Munnange ng'omukyala akwata omwana ng'abagamba bannange, nze omwana kamutwale wali eri, waliwo daycare erabirira abaana nga bano be baba basudde n'abaana abawere, nga bakwata omwana nga bamutwala wali mu kindagatini erabirira abaana. Ono buli kimu akola ki? Buli kimu akiraba, ng'agoberera bulungi nnyo ne gye batutte omwana we, ng'amanyaawo nti omwana wange bamututte wano, nti bamututte wano. Ng'amala avaayo ng'alyoka ajjukira, kozi nabadde ŋŋenda wa ssenga, nti ye ng'akwata kuba agenda wa ssengaawe, ng'atuuka ewa ssenga, ssenga ng'amwaniriza ng'amugamba, gundi wangi gyebaleko, nti kaale naawe ssenga gyebale, nti ovaawa? Mbadde embeera eyo mu kibuga, naye ngambye wayi kanzije nkulabeko. Ng'amubuuza, ssenga ng'abuuza ono omuwala, obadde okola mulimu ki? Namugamba mbadde nina gye nkola eyo. Omukyala wawaliwo omukyala adda yampa omulimu, munnange yangobye, tetwakwataganye bulungi n'angoba, kwe kusalawo nzigyeko keene wuwo nkulabe nako, kuba n'ekisooka mbadde sina nno na waakubeera. Ng'atandika kubeera na ssengaawe, abeera na ssengaawe, abeera ne ssengaawe. Kati kwe kumugamba, naye ssenga lwaki tonfunira omulimu n'enkola? Wandibadde onfunirayo akalimu n'enkola. Ssengawe ng'amugamba oyagala kukola mulimu ki? Nti agwonna ne we guba gwa kulongoosa waka, ne we guba gwa kuuma waka, ne we guba gwa kulabirira baana, ngusobola. Ssengawe ng'amugamba nja kukunoonyezaako. Ssenga ng'amunoonyeza ku bulimu nga bubula. Kati ono omuwala kwe kuteeka mu ssengawe kirowoozo n'amugamba, naye ssenga lwaki togenda kweri eri daycare oba kindagateni gye balabirira abaana n'onsabirayo omulimu, nemba nga nsobola okulabiriramu abo abaana. Ssengawe ng'amugamba, ate nno nawulirako ko nga banoonya abakozi, nja kgendayo nkusabire. Munnaye nga ssenga yeesitula akwata omuwala amutwale ku kindagateni eri amusabireyo omulimu. Jjukira eyo gye baatutte omwana we gwe yasudde. Kati nga ye kyabala
ayagala kubeera okumpi n'ewali omwana we asobole okumulabiriranga. Ng'omuwala eky'omukisa omulungi baali beetaaga omuntu nga bamuwa omulimu, ng'atandika okulabirira abaana abo, nga mu baana b'alabirira mwe muli n'owuwe gwe yasuula gwe yeezaalira, yekka yekka y'amanyi ekyama, ng'atandika kulabirira baana, ng'alabirira omwana we bw'amulabirira bulungi biki munnange olunaku lutuuka waliwo abaagalana abafumbo ababiri abajja nga banoonya omwana ow'okwadoptinga nga bo tebazaala. Bwe bajja baatuukira ow'omukulu atwala kindagateni eyo, ne bamugamba tubadde twagala mwana wa kwadoptinga so mutufunireyo omwana. Kati ekisiraani nga kyakutte omwana owuwe gwe baawaayo bali baadaputinge owuwe gwe baawaayo oli adaputinge nga nno wa myezi bwezi, owuwe gwe baawaayo muli n'agamba bannange omwana owange nazze kumulabirira wano ate bamututte. Yaddamu okumulabako? Teyaddamu kumulabako. Era omwana we baamutwala naye ne yeegoba nga takyalina kimubeeza wali mu birowoozo. Kati muli oba kati oba wasuula waaki? Oba wasuula waaki? Ndowooza mulaba obusiru bw'abakazi abamu. Kati essaawa zino giweza emyaka 15, omwana yamubula tamanyi gy'ali. Ye ng'omuntu anoonyezza oluzaalo lumubuze. Afumbiddwa abasajja ab'enjawulo ba mirundi egi 5. Eyasooka yamufumbirwa n'amugoba nga tazaala. Mu myaka egyo 15 asobola okuba nga buli musajja yamala naye emyaka 3, 2.4, 3 weewatyo. Owookubiri n'amugoba butazaala, n'owookusatu, n'owookuna, n'owookutaano. Amalyago omukyala olubuto lwamuluma. Omwana oli ateekwa okuba nga yaluluma okuba nga maama taliddamu kufuna lubuto. Abantu abamu babonaabona olw'ebikolwa byabwe. Mubalaba kubonaabona ku makubo naye ng'asasulira mutango gwe, asasulira ebyo bye yakola. Osuula otya omwana wo gwe weezaalidde ate n'oyagala okunoonya omwana omulala? Oba otegeera osudde omwana ate ogenze kufumbirwa mbu ate oyagala kuzaala? Are you stupid? Kati y'oyo omukyala, kati ono mumuwa magezi ki? Ono mumuwa magezi ki? Mumbuulire, ono mukyala munnammwe mumuwa magezi ki? Mbu Katonda amusonyiwe amuwe omwana. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli ndowooza tusisinkane olunaku olw'enkya Omukama Katonda ng'asazeewo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.